Nze ndi muzungu lujja kikyogerako tondaba sebo wasa muzungu sibwe yali kyenyinza bagamba wena mufunira sibwe yali naye kati mumulandoza watuuse nenge kimutuusizza wano Bagola Beauty Empire ebizigo byebize bimukolako ye kennyini yabyetabulira era bwamala bitabula nabyetekako ne bimukola omulabye abakyala bano babakola mu mbirizi zaffe bakusikamu olubirizi ne balukolamu omukyala oyo nga yaliba owuwo kati Katonda bwakuwandako eddusu n'ozuula owuwo weesunako kati nze neesunako nze nazuula olwange luno lwe lubirizi lwange mululaba lwe lubirizi lwange era we nazuula olubirizi lwange ne ŋŋamba sijja kulinda gye emikolo giri gye mwalaba omulaba mukyala ali so beautiful bwasimayiringa omulaba kasimayiro kakavaayo bulungi kamusineko ku ttama mulira so ate kyenjagala bagamba nti nammwe abasajja abali eyo mukyala wo osobola omufuula ng'ono ng'oze mu Bagola Beauty Empire n'akuwa buli kimu kye weetaaga so si ggwe kujja ate otwala ono mukulu nja kukuba ejjambiya tojja kutwala ono owo gwe ofuula bwoti so mwena mujje mu Bagola Beauty Empire mu twala ono mulabye mwana ati omwami bamutwale tebamutwala mama sembere eno owemula tebakutwala wamma beba bane temukwata ku kyange gano masiro banange bwogalumba oba olumbye bulange lujja ndi lubirizi lwono tewaliyo ku mikolo no bubebi mwena obuli eyo ng'olinamu akakovu ng'olinamu akabalabe ng'olinamu olususu lutabalansinga ng'olinamu bunnako ng'olinamu buli kyonna gwe kyowulira nti ku mubiri gwo tokyetaaga Bagola Beauty Empire agenda kubanga akijjawo abakyala tebamanyi nti omuntu asookwe okwesiga ekizigo n'atunula nganzi tebakimanyi bamanyi nti olina okuba nga olina nakoozi fesinga egubye amagulu fesi njeru amagulu maddugavu obugalo buddugavu abantu bali eyo tebamanyi bintu birungi naate nga ebintu ebirungi ababirina weetuli nze lujjaga tusinzira ku Bagola Beauty Empire awane Lugala ku stage era nga ndi ne couple ento balayika bulungi kakala kabalansinga omuddugavu n'omweru siwe kiri wakataketake n'omweru leka naawe wakataketake n'omweru omuzungu n'omuddugavu wamma nze ndi muzungu lujja kikyogerako tondaba sebo wawasa muzungu tubuulire bebi bagambe nze ndi muzungu ndi mu half caste ono half caste ono alimu olukyotala owaayi ng'ebintu wagwa mu bintu yanagwa mu bintu ate naye n'agwa mu bintu kuba naye yagwa mu bintu nyabo nga wagwa mu bintu lengeredde ensi denzi ddyo lyakabi nange era ndi wakabi naye omukyotala tebamuvuganya kyemmanyi okitegeera mukyotala asigala mukyotala yevuganya yekka mugamba mutya tetulina tabu tuli bulungi tusembayo balaba mu mikolo gomesi ku gomesi era ng'omwami akyadde teyakyala yayanjula nga imini ayanjudde kuba okukyala we tukuvaamu tubeera tugenda mu kwanjula kituufu sebe embaga yadde embaga mbadde nagiteekayo mu 11 this very year naye bibuteebereka nyinza okuyingirako ko mu mwaka ogujja katono emyezi mitono awo gwakubiri gwakusatu awo nyinza okutagusukka asita wayanjula omuntu gw'omuyina ate kati tuba tukyayagala ki mukyala Bagola wanje omwami mu bbanga lino biri bitya tebibadde bibi sofa birungi obufumbo onyumirwa obufumbo bwo bunyuma okikakasa wamma nno kyogere tulabira ku ky'omukyala anyumirwa obufumbo nganyirira nganzi tulabira ku ky'omukyala nga omwami amuwa byonna bye yeetaaga nganyirira nganze tulaba ettama tosobola nga omwami waliwo ebibulawo mbeera ku mata negwe olabika omukyala ono omukola ekyejo simukola kyejo naye bw'ati bwe yazaalibwa
alinamuko ku kyejo ate nze mu kukula nayagalamuko kuba ebyejo kyokola era gwe nafuna Anizi omwami ayiwawo omubiri okulaba nti buli kimu kyokola akiteekamu omukono of course ambeererawo omukazi yenna kyekyo kyeyandisinza okwagala kubeera na muntu ng'amubeererawo ng'amusapootinga. Owulira otya muli ng'omwami wo owulira nti buli kimu ogamba nkola kino waali ku kiri waali? Of course mpulira bulungi kubanga era nange saagala muntu abeeraawo nga mmenya nga talina kyanyamba, so nange mba mpulira bulungi. Ogambye omukyala wamufuna ali waati? Nafuna kale watugambye nti namufuna tali waati nakyo yafuna nondi ka baby namufuna ka baby kato ate bwendi nga si bwati walabika tali mu kyotala nga si mucho owemula owemula okuba mbuto amma tunyumize ebya baby yali mu kyotala nali mu kyotala mama ono si Bagola Beauty Empire yakikoze era ne Bagola yongera mu Bagola Beauty Empire kati kiri kye nabagambye nti osobola okuba mu kyotala nengo oyinamu skin rash, osobola okuba mu kyotala ng'oyinamu akabalabe, osobola okuba mu kyotala ng'oyina enkovu, osobola okuba mu kyotala nga skin yo tebalance. Kati Bagola Beauty Empire wayingiriramu n'akugogola buli kimu ekikuliko n'akinaazaako n'olabika nga skin eri smooth nga bw'ogiraba. Ate n'atali mu kyotala wano mutuusaawo kuggwe nafanana nganzi ng'ate si mu kyotala naawe lujja nsobola okutunuuza nganzi nogamba abantu ndi mu half caste. Naye ngenda kusooka ndeete mukyala wange. Leeta mukyala tumunyirize aga tumufuula omuzungu. Mulina kyenjagadde bw'obeera mweyo wagambye oli mu black akataketake. Ndi wakataketake wamma waaki oba wakataketake oba muki nikusobedde kakati nange engeri gye mbaagadde ng'ekala zammwe gye zimakinze kati nze wano engeri gye ndi brown njagala oli abe muzungu. ganze omanyi kankuwe ku magezi oba obuntu butono wano bw'obeera nga oli bwa black tofuna ate mukyala wa black kubanga ate abaana balina okubalansinga. Kitegeera bulungi ekyo birenga binyuma. So Anizi Bagola ebintu bino soko tuyisembi ky'omukyala byafuna wano mu beauty center yaffe wano ku Bagola Beauty Empire. Tulina okuva ku makerenda omukyala gamira nayeruka nga ava munda. Tulina empiso drip gye bakuba omukyala nayeruka nga ava munda. Tulina ebizigo, tulina oils ezirightening obulungi, tulina scrub ezerusa obulungi. Ate ebintu byano biri kwalaali. Ebintu byange byonna biva Malaysia, Japan, Korea, Thailand, Dubai, Nigeria, Ghana. Tewali kyamo kikuubo sikirina mukwano. Birinnya nnyonyi ne bijja kiraasi. Era bakasoma bange babimanyi wano kilaasi. Wali abakyala beekutakuta ebizigo bino ebironderere bibayisa obubi. Biba bya layisi. Buli mukyala gwenda banga tikivuddeyo bulungi. Biba bya layisi. Abakyala tebamanyi nti omuntu asookwe okwesiga ekizigo n'atunula nganzi. Tebakimanyi. Bamanyi nti olina okuba nga olina nnakoozi, facing egubye, amagulu facing njeru, amagulu maddugavu, obugalo buddugavu. Abantu bali eyo tebamanyi bintu birungi naate nga ebintu ebirungi ababirina weetuli. Kiva ku ki omukyala n'amyuka ettama ate eno mweru nga kugamba babita bibomboola? Ekizigo kiba kiwabye abo tukiyita kuwaba. Si kyekituufu. Kiba kiwabye naye wano ku Bagola tukuwa kiriya. Tukuwa kiriya kyalagirwa naye kya bbeeyi. Nga bw'okiwulira nti kirinnya nnyonyi ne kijja. So kiba kiraasi omukyala ateeteka kaba atunula nganze. Laba omulimu. Labe omulimu laba ekintu. So ekizigo tukireeta, amakenda entugaleeta, empiso ne tuzireeta, nsawo ye yeeyimirira omukyala. N'abakyala ennaku zino balina ssente. Naye kyendabye weekolako n'olabika bulungi ne confidence oba ogiwulira. Of course. Ekitiibwa ky'omukyala ndabika.
nange omwami wange atambula nga alina confidence. Bwe tondaba omulimu nyimirira wali ne bagamba laba omukyala. Ebbeeyi yaffe esoboka abantu bakikaaki esoboka owaayo abantu babeerawo nga balina ssente zaabwe abakyala oli ne bw'aba nga talina nnyo soobeera ne ddaddi ng'amuteekamu so kati okwawula kirasi kizibu kuba abakyala soobeerawo nga talina na mulimu naye nga yeesiga ekizigo kya $500 balina baddaddi abaakolamu so kati ekizigo kyaffe si kya bbeeyi nnyo naye era si kya layisi tutandikirawo $16,000. Omuntu oba n'emitwalo 16 banyo ojja kufuna ekizigo ewahani ekikwerusa n'osalawo ku 16 kudda mmanyi ogamba miliyoni kudda miliyoni tuba mu mpiso tuba mu mpiso makerenda eyo naye ekizigo 16 tutandikira ekyetaano tetukirina baddiya ekireeta kale 8 ekyo ekiriko amavivi nga maddugavu entumbwe enjeru obunakozi mugende mu kikuubo ekyo kiri mu kikuubo abaami tulina abaami be tukolako abali nakyo n'abagwa mu kizigo ng'omwami anaaba ekizigo n'akisaabana abaami bajja bagamba babebbi ennaku zino baagala nnyo abaami aba brown kuba teri omwami omweru anyumirwa olugoye ng'oluddugavu white ate ze kkala zaffe kituufu kati abaami weebali abali ku nakyo tulina ekizigo ky'abannakyo ekirungi ate n'ekizigo ky'abannakyo si kya bbeeyi kya $60,000 eky'abannakyo nga tolina nga olina skini ng'eri dry nga teshayininga ng'eri awo ng'osigala mu kalayo naye ng'ogrowinga nakyo tukirina kiba kya $6,000 zokka kati abagwa mu kikebe era nabo weebali babeera ku kiri ekyaffe eky'ebbeeyi abamu bali ku mpisa abalala bali ku makerenda naye nga n'abaami tubakolako mwami yenna ng'alina feesi ye oba eri eyo erina pimples erina oluyinjayinja waliwo feesi ezibeerawo nga ziri ddaalo byonna tubikolako ebyo products zaffe quality oli eyo omwami yagakola mu kampuni y'abazungu yeruka mwenna mube bazungu tubakolako abaami era tobeereyo ng'olina ekizibu kyo tubakolako jja n'ekizibu kyo kyonna ne tukikolako kasikini ne kabeera kiriini ate waliyo n'abakyala aba black nga baagala kusigala mu kala zaabwe bane temubeereyo ne mutya ne mulaba ne mugamba nti bannange tulina byerusa nedda mukwano n'ebyannakyo tubirina omukyala ng'abeera mu kala ye abaagala okubrighteninga mu tubirina tubeera n'ebintu byaffe nga birungi buli muntu mu kala ye tumukolako so olina byansusu byokka byansusu bino simanya nviiri ate abaana eby'abaana ebizigo kati ekyo kyegambye ekyannakyo eky'omukaaga n'omwana akyesiiga tukikola mu bbata mu omuzigo gw'ente kiva mu muzigo gw'ente naye ate tekiba tekiwunyanga muzigo tukikola muzigo naye ate kiba kirungi kiba kiwunyakawo akalungi era bw'okyesiga sikini ye eba eshayininga kati waliwo abantu nga tali ku kizigo ali ku nakyo naye nga babeera ne sikini eri dry ng'ebeera ekunkumuka obuntuntu ng'ate musajja ekyo kizigo kiripeyalinga bulungi sikini ekizema bintuntu ebyo kikola bulungi omuntu abeera alabika bulungi so gwe nga ategeera ku byensusu kati enjagala tuweeyo abantu just ekirowoozo okuva gy'oli omuntu biki by'alina okulya maybe oba environment ki gy'alina okubeeramu ebintu ebigwa mu kwerio nga bimuyamba kukuuma sikini ye kati ekisooka mu byonna okunywa amazzi abantu tebanywa babeera ne sikini nga ziri dry ng'oli ali dehydrated nga sikini nkalu erabika bubi okimanyi nti omuntu asobola obeerawo ng'anywa amazzi ng'anyirira n'afaanana eyeesiiga oil okunywa amazzi kintu kikulu bw'oba onywa nnyo sikini ebeerawo nga eri fresh ng'olabika bulungi ng'ogrowinga n'ekirala kati bino ebiseera bya musana ali ku nakyo n'ali ku kizigo beetaaga sunscreen sunscreen tugyesiiga okubulookinga omusana okwonoona sikini zaffe so sunscreen eyo owa nakyo n'omweru bombi babyetaaga abantu banywe nnyo amazzi ate n'ekirala omuntu yenna obanga wa nakyo oba wa kizigo okuscrubbinga sikini okimanyi nti omuntu abeera ne dead sikini
nga dead skin tuyina scrub yeti ya dead skin manya nti jennyina skin ye beerawo nga ngeri ddaalu ng'olususu tolwewulira ng'eyubuka sometimes teziyubuka naye obeera ogikwatako ng'eri awo nga tetegeerekeka kati bw'obeera ng'onaabisa kyangwe skin kati mu bakazi b'ekizigo owaziza skin ziba closed kati scrub oyo oscrubbinga skin powers ziba open so sometimes osanga omuntu nga teyesiiga kizigo kiri awo naye nga scrubbinga skin ye ng'alabika bulungi ebeera so fresh nga singubu kubanga waliwo abantu b'osanga nga muddugavu naye nga skin ye yaguba n'omusanga nga muddugavu kuno ng'alina nnakozi naye nga muddugavu naturally nga muddugavu nnyo kati scrub bw'oba nga oscrubbinga skin yo nomala ne weeyisako ka oil nga olina kyonno obeera olabika bulungi era mukyala wo muganda muleeta muddako ne mukuuta n'ekyangwe nabanga zizo omusango kati komumukuba n'ekyangwe waliwo bugilavuzi okambala mu ngalo bwoti ne kamalayo engalo zo zonna kati just kibatu kyo kiba bwe kiti okambala ne kakoma wano teri bino byakyusa mbunne ekyangwe oyambala muno n'oyambala ne muno so weekuba wonna w'oyagala bwe exfoliatinga skin ne bujjako ddate ne bw'oba toli ku kizigo obeera ojjako ddate ku skin yo era naawe bw'aba amaze onnaabisa obugilavuzi omukwatako ng'owulira ali soft era omukyala biki bye tukola nga nsobi ku nsusu zaffe abaami oba abakyala kati abakyala nja kusookera ku bakyala ab'ekizigo ensobi ze basinga okukola kwe kukeera ku makya ne yeesiiga ekizigo n'agenda mu musana ne weeyanika ekizigo ne kikwokya n'omyuka ettama ne lijja eno ne watunula watya omuntu yenna naddala bakyala mu abali ku kizigo bw'oba weesiiga ekizigo kyesiiga ekiro teweesiiga kiro misana maama gwandaba teweesiiga kizigo misana olina kukyesiiga kiro emisana omusana guba gwaka okugamba wenna otuuyana nnyo naye obudde bw'ekiro buba bukkakkamu bubeera bukkakkamu kati omuntu kyonna kye weesiize kiba kigendako bulungi ku sikiini tetujja gana abantu tutambulira mu musana kubanga ye weather yaffe naye beesiige ka oyira kali nakyo emisana bateekeko sunscreen awo balyoke bagende mu musana abaami okuba nti twekuuta ensusu ne tukuuta ne feesi eno kyabuvunaanyizibwa tekirina buzibu kasita oba nga kyokuusa tekikalabula tukwata kintu nga toyagala mumanya feesi eyo si kirungi okugikuubakuuba kubanga naffe bwe tuba tu-exfoliatinga ogiscrubbinga once a week so tulina okwekuuta mpolampola feesi eri soft tulina ogikwata mpolampola bw'ogikuuta ennyo efa kyova olaba abantu bedda enneeyerusa gye beeyerusaamu baayerukanga bubi ne bajja ebizigiro ne bajja biki lwa nsonga baakuubanga bukuubi feesi erijja ento mpolampola eba yeenyirira so kati mu byokunywa kulya galina kuba mazzi kyekikulu ge gasinga byonna kuba tegalina haamu eri mubiri ge gasinga byonna buli lw'obeera nga onywa nnyo amazzi ng'ofuka ng'oggyamu obukyafu sikini eba nnungi kati olaba abantu abasinga basanga nga balina pimples oli n'akeera enkya nga anywa nnyo amazzi pimples ze ne zikendeera obukyafu mu mubiri bwekuumira muli ne bw'obeera onywa nnyo amazzi obeera health ebikuli munda byonna biba binyirira so ne sikini yo eba soft ngerabika bulungi so ye Bagola Beauty Empire yongera obabuulire endagiriro Bagola Beauty Empire tusangibwa Lugala ku stage near Wisdom Primary School gwe bw'oba obuze oyimirira buyimirizi ku Wisdom n'ogamba nti ndi ku Wisdom Primary School mbadde nzize wano bannaye mukole ki munnone tuggulawo Monday to Saturday ku Sunday tetukola tuba tuli mu kusinza naye tuggulawo Monday to Saturday wabeera waggule yenna alina kyayagala tubeera weetuli tulina pawuda ezeerusa omuntu waliwo abantu abatya okumira amakerenda agamba mbanga ali ku ddagala ne wabaawo akyagala kwesiiga kizigo ne wabaawo atya empiso
naye te powder nyangu kunywa bunywi oteeka mu mazzi ng'onywa ng'onyirira. Abakyala wano nina buli kintu ekisobola okukugondeza obulamu. Okay. So lugala wasobola obbayo lugala omulala. Lugala ono abeera mu kasubi lugala oba masanafu lugala oba ekyo mengo lusaze ku bypass obusega then masanafu lugala nasana masanafu lugala kasubi lugala siwe kiba so ye lugala gwe twogerako bannaffe togenda mu lugala weewa kituufu aliranye masanafu ayise menga atuuka ayise kasubi atuuka n'ayise ku northern bypass atuuka kati ayise ku northern bypass oba ova ku rawundi y'ennansana ng'odda busega eddako ya masanafu oyambuka bwambusi oluve masanafu oba odda lugala kituufu kyoyogerako tumanyi ogamba abantu nti edduuka liri lugala n'agamba oba lugala yeewa so lugala bannanga ali mu Kampala aliraanye masanafu ali mu Lubaga aliraanye masanafu aliraanye Lusaze bw'ova Mengo odda Lusaze then bw'ova Lusaze n'odda Lugala ng'osilopinga down ng'oli ku Ssentema Road ng'osilopinga ku bypass. Basomera ennamba y'essimu ku WhatsApp call byonna. Ennamba y'essimu eri 0788 01 20 33 eri ku WhatsApp ne bw'ogikuba eyitamu. Abakyala banange mujje mulabike nga nze mubeere n'akasusu akanyirira banange mufune obususu obuli smooth. Abasajja baagala nno abakyala abanyirira ng'akwata kasusu nga kagonda ng'ekiro tomukalabula. Abakyala mujje mukola akasusu.